Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Kata. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore choose to take full responsibility for such. Thank you. Ono gw'owuliriza ye muganda we Sechito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe n'abo abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okuvunula Quran okugeza mu Luganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa mukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz B Senior Secondary School erisangibwa Emityana ku kilomita emu ku luguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino, wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako wabula ng'ate tetwabigenderera, era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772-975-988 oba 0772-379-964 oba 0702-379-964 oba oyinza okunoonya okumanya okusingawo okuva mu maseeka mu kitundu abaleka nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء السورة eneeyitibwa suratu nisa eyogera ku mbeera z'abakyala. Ekimu ku biraga nti obusiraamu bwajjumbira omukyala. Muzimu ku ssuula ennene eziri mu Qur'ani erina aya 176 nga yakkira Madiina yali ng'ennyonnyola obuvunaanyizibwa bw'omukyala n'okumulaga nti mu society mwali, era nga nsonga nkulu nnyo okwawukanako n'abo abaali balowooza Abawarabu ng'obusiraamu tebunnajja nti omukyala si kintu. Omusajja bwe yabanga afudde, emaali ye ng'omukyala tasikira bba, wadde abaana abato nga tebasikira bintu ku kitaabwe. Ensika yabanga ng'efaanaganako nnyo n'eya waffe wano mu Buganda, ng'omwana omukulu omulenzi yatwala obuvunaanyizibwa kitaawe waavudde n'emaali yonna nga yagitwala, abalala nga tebalinaamu mugabo yadde omukyala oba abakyala, kubanga nabo balinanga abakyala bangi yadde abaana abato. Embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agidibya oluvannyuma lw'okuleeta obusiraamu n'okulaga nti n'omukyala naye muntu. Bismillahi rrahmani rrahim. Ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, ittaquu rabbakum. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atandika essuula eno yayita abantu bonna ng'abategeeza nti mutye Katonda wammwe oyo omulezi wammwe. Alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, oyo yabatonda ng'abajja mu mwoyo gumu nga ye Adamu jjajjaffe alayhi ssalam. Ffenna mwe twazaalukuka ne tubeera abantu abangi.
وخلق منها زوجها ممويقوادا موغوغمو الله سبحانه وتعالى ميجور بريز وجج في آدم ناكرا مجالو حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله ناليوكا فكملا مبابيابو آدم نحواء ناليوكا فكملا موابا سجابا يتجف بمرابو الوالير منسيونا n'abakyala abayitirivu abali mu nsi muno. Allah subhanahu wa ta'ala yo yatutegeeza nti yadde tuli bangi tusaanidde tumutye kubanga twava mu nafsi emu. Allah mwe yajja mu nafsi eyo olubirizi lwayo n'akolamu ate mukazi waayo nga ye Hawa, omwo ate n'afumbukulamu abantu abayitirivu mmwe abangi n'abakyala n'abasajja musaanidde okubeera nti mumutya. واتقوا الله الذي تساءلون به muti Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabisana ye. Abantu abedda bwe baabanga n'ekyetaago kye baagala okusaba bannaabwe nga bagamba nti ku lwa Katonda tukusaba otuwa ekintu gundi, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti oyo Allah gwe musabisana ye mumutye nnyo kubanga ye Allah subhanahu wa ta'ala nnyini maanyi. والأرحام تمتنيو كتل nganda zamwe amakuru nti mubeera abayunzi b'enganda abatakutula nganda zamwe. Allah mu bintu byasinga okwagala ennyo ayagala nnyo abooluganda okubanga bali kimu. inna Allaha kaana alaykum raqiba, Allah okuva edda nedda yadde tuli bangi naye mulondoozi waffe, buli kye tukola aba akiraba bulungi era ng'akimanyi. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله سبحانه وتعالى تجيزان وآتوا اليتامى أموالهم بامulekwa mubawenge mali yabwe singa babeeranga bavudde mu myaka egy'obuto nga bakuze nga tulaba basobola okuyimirirawo nga basobola okweyimirizaawo ne babeera nga balina amagezi n'amaanyi agasobola okukozesa emaali eyo bakadde baabwe gye baaleka nga bato. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti bwe muba mubalabye nga basobola okubeera nga basobola okutambuza ebyobugagga byabwe mu bibawe babeere nga be babirinako obuyinza okusinga bwe banaabeera nga bakuze ate ng'ebyobugagga byabwe birina abatali bannannyini byo. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takyagalira ddala, era tugambye kisinga babaleka mu bannammwe ne babalekera obuyinza nga Allah abayise abaana bammwe bye baba babalekedde ne mulaba nga ddala bakuze bavubuse bawezezza emyaka 15 nga basobola okuyimirirawo nga beeyimirizaawo ne basobola okuyimirirawo mu bizinesi zaabwe ne babeera nga beddukanyiza emaali ezo ze mubadde mulinako obuyinza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abaana abo mubawe emaali yaabwe eyo babeere nga be bagirinako obuyinza. wala tabaddalu alkhabitha bittayibi, mwewalenga nnyo okuwaanyisaamu emaali yaabwe ebadde ennungi ne mubawaamu emaali embi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako singa baakulekera ente z'abamulekwa nga nzungu, ente ezo zikuume bulungi okutuusa lwe balikula, obeere nga bw'oliba ozibaddiza obaddiza enzungu so si kubawaamu bute buno obwaffe obwawano obuteesobola, ne mubeera nga emaali yaabwe ennungi mugiwaanyisizzaamu embi. Baba baakulekera ebibanja nga birungi bibaweemu ebibanja byabwe ebyo ebirabika nti bye birungi, leka kubawaamu ebibyo ebibi ggwe n'otwala ebyabwe ebirungi. Allah subhanahu wa ta'ala yamanya embeera z'abantu nti twagala nnyo ebirungi tujja kulyaza amaanyi abamulekwa kuba tebalina mwasirizi, tubawe ebintu ebitali byabwe byebateekwa kufuna, ebirungi ebyabwe tubitwale, tubaweemu ebyaffe ebibi. Oyo nno aba akozeeko naye ate abasinga obungi baliira ddala olulyo olumalirawo ddala ssaanya ne babeera nga tebasobodde na kubawaayo yadda akabi. Naye Allah agambye nti mubaweere ddala emaali yaabwe eri ennungi nga temugiwaanyisizzaamu n'eyammwe embi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo akituziyizizza. wala ta'kulu amwalahum, mwewalenga nnyo okulya ssente z'abamulekwa ila amwalikum, olw'okubeera nga mwazirabika n'ezammwe ne muziriira mu ssente zammwe.
singa mwabeera nga bizinesi mugigase essente ezizo n'ozigattamu ez'abamulekwa Allah subhanahu wa ta'ala akukuutira okukuuma ebitabo weewala okulya ssente z'abamulekwa ng'oziriira muzizo olw'okubeera nti mubadde mukolaganira wamu mukuume bulungi ebitabo byammwe osobole okwawula amagoba ago ku magoba g'abamulekwa galeke okubeera nti amagoba gaabwe gagendera mu maaliyo. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Katonda Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekintu ekyo singa oba okikoze ekyokubeera nti owanyisizaamu emaali ennungi n'obawaamu embi oba ssente zaabwe n'oziriira muzizo oba n'obeera ng'emaali yaabwe togibawadde ng'ate bakuze innahu kaana huban kabira ebyo byonna Allah kyagamba ekyokuva edda gyali kizambi oba kisobyo kinene nnyo eri mu maaso ge akitwala nti zambi ddene nnyo mu maaso ge singa oba okoze ekimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ebisatu byalombozze waggulu awo. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno eyokusatu atugamba nti singa bakulekera bamulekwa nga baana bato nga bawala n'obeera ng'obakuzizza naye bwe bamaze okukula n'ogamba nti akuwa okubaaga aba akuwadde kulya oba agitta atagiwoomya Allah subhanahu wa ta'ala agamba singa oba oyagadde okuwasa mulekwa oyo nga baamukulekera nga mwana muto naye bw'akuze n'omwegomba n'oyagala okumuwasa tekyali badde kibi n'akamu n'akeddagala kubanga takuzira kubeera nti omuwasa naye ekizibu kwe kubeera nti nno omutwala nga mulekwa n'otamutwala nga mukazi gwe wali wasizza ow'ebweru omulala n'omunyomerera ng'owooza yali adde ebyange ekyo si kituufu. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti singa oba oyagadde okuwasa mulekwa oyo yennyini gw'obadde ojja olabirira ng'akuze n'omwegomba olina okubeera nti omutwala nga bwe waali tutta omukazi omulala atali mulekwa n'omuwa byonna byateekeddwa okubeera nti aweebwa so si kubala nti ebyange balidde bingi bwe noyagala obeere ng'ofuna omukisa ogwo obeere ng'omumma Allah subhanahu wa ta'ala byalagira ebiweebwa omukyala awasiddwa. Allah agamba bw'ati wa in khiftum singa mubeera mufunye okutya mmwe abakuza la tuksitu fil yatama nti temujja kulaga bwenkanya singa munaaba muwasizza bamulekwa bano nga temujja kubawasanga bwe muwasa bakazi b'ebweru fankihu Allah agambye mubaleke mugende muwase ma taaba lakum minan nisa abakyala abo abanaababa balungiyidde abalala singa mubeera nga mulabi bamulekwa temusobole kubayisa bulungi nga mwe muyisa abakazi abalala be muwasizza nga si bamulekwa mubeesonyiwe bajja kufuna abaana abawasa abalala babawe ekitiibwa ekibasaanidde ng'abakyala. Ezo zonna embeera zaalingamu mu Bawarabu. Allah subhanahu wa ta'ala ng'alwanirira omukyala eddembe lye n'agamba omukyala yenna aba awasiddwa olw'okubeera ng'amukuzizza amutwala nga mulekwa ng'ekyayagala akifuule ng'omukisa gw'okubeera nti amujolonga. Allah agambye nti ekyo tokikola, genda owasa abakyala abalala abakulungiyidde ono mulekwa mwesonyiwe. Minan nisa bakyala b'ensi eno masna wasa babiri wa thulatha oli waddembe okuwasa abasatu wa ruba'an oli waddembe okuwasa abakyala bana. Omusiraamu takkirizibwa kubeera nti asukka abakyala bana, ateekwa kubeera ng'akoma ku bakyala bana abeere nga yeewasiza mbu baayagadde okusinga lw'anavvoola eddembe lya mulekwa n'atalaga bwenkanya gy'ali. Fa in khiftum ate singa mubeera mufunye okutya nga temuusobola ennamba y'abakyala basukkako omu alla ta'dilu nti temuusobole kulaga bwenkanya wakati w'abakyala abasukkako omu nga ggwe owulira omwoyo gu tegujja kusobola kulaga bwenkanya fawahidatan bakugambye ggwe omunafu mu bwenkanya wasa omukyala omu au ma malakat aymanukum oba mubeere n'abo emikono gyammwe emikono gyammwe begifuna okuva mu ntalo bebazaana mubeere n'abazaana oba si ekyo mubeere n'omukyala omu. Dhalika adna alla ta'ulu ekyo kyekisingako okubeera ekirungi gye muli okusinga bwe munaabeera nga temulaze bwenkanya eri bakyala bammwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu batutegeezezza mu aya eyo
nti omuntu yenna yalyetaaza okuwasa mulekwa nga yamukuzizza sikyalibadde kibi naye olina okumutwala mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nga bw'otwala omuntu omulala yenna gw'oba owasizza atali mulekwa oyo. bw'olaba nga tosobole kulaga bwenkanya na buvunaanyizibwa bumala eri mulekwa oyo mwesonyiwa basaala abalala, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'atukuutidde abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala alwanyisa embeera eyalingawo mu biseera ebyo ng'Abawarabu bagiina n'agamba nti abatasobodde bakyala basukkaku omu abeere ng'abeera n'omukyala omu, oba si ekyo abeere ng'abeera n'abazaana abo abafunibwa okuva mu ntalo nga tumaze okugabana eminyago ne babeera nga bakuwaddemu ku bazaana olw'okulwana kwokuba olwanya olutalo. Allah agambye obwo wasinga okubeera awalungi gy'oli okusinga lw'onoobeera nga tulaga bwenkanya mu ngeri ya kifumbo oba mu ngeri y'amaka. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba وآتوا النساء muwenga abakyala bimugenda okuwasa صدقاتهن amahare gaabwe nihlatan ng'eryo tteeka si kintu kyakweyagalira. Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekawo ng'etteeka okuwa amahari omukyala gw'ogenda okuwasa. fa in tibina lakum an shay'in minhu nafsan, naye singa abakyala abo emyoyo gyabwe girazza obulungi gye muli ku ekyo kye muba mubawadde ne babeera nga mmwe abakibawadde babba baabwe abagenda okubawasa basazeewo mubeereko kye babaddiza nga bakikoze lwa bulungi bwa myoyo gyabwe, Allah subhanahu wa ta'ala takugaana kubeera ng'akalabo mukazi wo kaakuwadde ng'akajja ku mahari ge wamuwadde ng'akikoze mu mwoyo mulungi nga takakiddwa bukakibwa. Allah agamba fakuluuhu ako mukalyenga ani amari'an nga muli ekintu ekirungi kitabaziyizibwa kulya kibeere nga kibakkalira mu mitima gyammwe mukakase nti mulidde ekintu ekiwoomu ekitaliiko kabi konna Allah subhanahu wa ta'ala kye yabakkiriza mu mateeka. kubanga tukimanyi bulungi nti wano ewaffe mu Buganda mu mawanga agali mu Uganda ffe ndowooza abakyasinze okubeera n'amahara agaalayisa aga wansi. omwana omuwala bamubuuza nga bamuwa okkiriza okuwoowa ku lw'amahare ge bakuwadde 5,000 oba omutwalo. yani waffe mu Buganda ekyokuwoowa twakitwala ng'akantu ak'okuzannya, okwawukanako n'amawanga amalala bannaffe gye basabe nti oluusi bayinza okuwa kibanja. Abawarabu oluusi baagabanga bibanja, oluusi baagabanga ttaka, amahare, oluusi baagabanga ebintu eby'ebbeeyi. naye wano ewaffe osanga omuwala ng'ayagala okulaga imaani nti nze amahare bampeemu Qur'ani ng'aso talina nakyamanyimu kusomwa oba talina kyagenda kugisomamu. amahare Allah subhanahu wa ta'ala yagalagamba abakyala babawe ekyobugagga kyonna kyobaba bawulidde nti bakyetaaze, kubanga kimu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyafuulanga etteeka. Allah subhanahu wa ta'ala wano tutwala ebintu nga sofa seti, emmotoka, ebyokulya n'okunywa ne tubitwala ng'ensonga enkulu. ate amahare Allah subhanahu wa ta'ala ge yafuula etteeka ne tuganyumunguza ne tubeera nga tukoze ebintu ebirabika nti bya layisi. naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa omukyalo omuwa amahare katugeze nti omuwadde nti oba 2, 3, 4, 5 oba omuwadde emitwalo 10 oba 2 oba miliyoni, naye mu mwoyo gwe n'ayagana naye akuddizeeko ng'akikoze mu mwoyo mulungi, Allah agambye kirye nga toli mweraliikirivu oba olidde ekintu ekirungi ekyakukkirizibwa okulya kikuwoomere kibeere nga kikukkalira, tolina musango ku ekyo omukyala kyaba akuwadde nga takakiddwa ng'akijje ku mahale ge. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء الله tugamba nti temuwanga abantu bemulabanga obwongo bwabwe bunafu mu kukulaakulanya ebyensimbi oba mu kukola bizinensi ng'obwongo bwabwe bunafu, kubanga bakugamba nti omwana singa aba akuze nga gwe mukuza muwe ssente ze okuva ku myaka 15 abeere nga ye yeekolera mu ssente ze ezo
ze baakulekamu nga ggwe omukuza naye olw'okubeera nti mulimu abaana oluusinga entegeera yaabwe ennafu mu bwongo bwabwe nga tebasobola bw'onoobawa ssente bajja kuziryamu buli bintu ebitagasa oba kunywamu njaga oba kgenda mu mazina zibeere nga ziggwawo abantu abatasobola kubeera nga batambuza ssente zaabwe okuzizaalukusaamu zibeere nnyingi nga bajja kwonoona nnyonoone Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu abakuza temuzibawanga nga mumaze okulaba nti entegeera yaabwe tennaba kubeera ng'ekula wala tu'tu sufahaa amwalakum temugezangako okuwaaba abaana abatannaba kubeera nga bategeera bulungi ebyenkula eby'obusuubuzi temubawanga emmaali eyo allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah subhanahu wa ta'ala gye yabafuulako abayima nga mmwe mugiyimiriddeko emmaali eyo temugiwanga abaana abo kubanga tebajja kusobola kugizaalukusaamu ebeere ng'ezaalukuka wabula bajja kugyonoona eggweewo warzuquhum min fiha mubeere nga mubaliisaako mubeere nga mubawaako ekiyimirizaawo obulamu bwabwe wakusuuhum mubeere nga mubagulirako ebyambalo bambale bulungi waqulu lahum qawlan ma'ruufa mubagambe ng'ebigambo ebirungi ebitabaliimu kubanyiiza nti gwe ekitugaanya okukuwa ssente zokuba totegeera bulungi ekyo tokyogera wabula mugambe nti neezizo tukyaziteekateeka tujja kuzikuwa ekigambo ekitamujja mu mbeera kyoba omugambe ekigambo ekirungi وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى mugezeeko okugezesanga bamulekwa omugezeeko okubawanga mubatraininga mpola mpola ogende ng'omuwa ku busente olabe oba anaasobola okubeera ng'abukozesa bulungi nga tabwonoona nga tonnaba kumuwa ssente ze zonna Allah agambe sooka omugezesengako ne ssente ntonotono oba ebyobugagga ebitonotono olabe oba asobola bulungi katugeze nti singa abadde n'ettaka muweeko kapoloti oba yiika bbiri olabe oba anaasobola okubeera ng'azikulaakulanya naye bw'olaba atunda butunzi ng'omanya nti oyo obwongo bwe tebunnakula naye bw'olaba ng'azirimye azimazeeyo olwo omaze okumulaba nti omuntu asobola okubeera nga yeekulaakulanya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga temunnaba kuwawa maali yaabwe yonna kugimalayo musooke mubagezese mulabe hatta idha balagu nikaaha okutuusa bwe mulaba nga batuuse emyaka egitegeera obulungi awo omuntu wasobola okufunira n'omukyala fa in anastum minhum rushdan bwe mubeera nga mubalabyemu obutegeevu obumala fadfa'u ilayhim amwalahum emmaali yaabwe yonna olwo mugibawe mu bujjuvu bwayo wala ta'kuluha temulyange emmaali y'abamulekwa israfan mu ngeri y'okuduubuuda ne mugimalawo nga mugigulamu ebyo ebiteetaagisa nga mugikolamu ebyo ebitalina mugaso temugiryanga nga muduubuuda nduubuude wabidaaran n'okubeera nga mugipakukira okubeera nga mugirya ayakbaru nga tebannaba kubeera nti bakula ne mugimalawo mulekwa si kumugamba nti emmaali yo twagirya ne mugivaabira ne mugirya ne mugimalawo nga tannakula Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takyagalira ddala okubeera nti emmaali mugiduubuuda ng'omwana tannakula kubeera nga muwa maali yeebeere nga bw'anaakula mumuga nti twagikozesa neggwawo wabidaaran muleke okugivunjaga mubeere nga mugigwira mugirye mugimalewo ayakbaru abaana abo nga tebannakula waman kaana ghaniyan bw'obeera nga omukuzi oli mugagga omugagga yenna bw'abeera nga baamulekedde ebintu by'abamulekwa nga yabirabirira falyastafifu yeeteekemu ensi emmaali y'abamulekwa agiteeke nga ku akawunti aleke gikwatako oba agikulaakulanya agisuubuzeemu buli kaseera ebeere ng'ezaala buzaazi waman kaana faqiran naye omuntu bw'abeera ng'omukuza mulekwa naye alina obwetaavu falyakul bilma'ruufu emmaali y'amulekwa alyemu mu ngeri esaanidde katugeze nti singa baakulekera ente nga gw'olina ozirabirira falyakul bilma'ruufu lyamu ng'omulaalo bwe yali badde asasulwa nga bw'oba nga gw'olunda
naawe weefuula omulaalo obeere ng'obeera mu nte ezo ng'asasula omusaala olyemu mu